twagendanga nga bagamba ba Manala bazze twalina group bagitanga Super Royals naye nga buli kitundu twakoleranga bagamba Manala kitegeeza nali wankizo awo ebiseera ebyo wenda bikirira mu ka video kwa Red Mariam ke bayita siri kusuula nga nzina kalipso ebiseera ebyo kalipso n'akwata nga buli wempita bampita Tine naye nga muli bino nakati bakyampita Maria Rosa nebuuza omuntu amanya gandi ompita otya Maria Rosa ebintu ebimu biba bituluma naye nga bafaanizi bafa ate bo bye baagala okugira kati nga ekintu ekyo kimpisa bubi naye ogenda okimanyira n'omanya ze entalo ze nawakula nali nsula mu nnyumba ya birawuli n'entankulota lw'amayinja nkolera omupotoliko video n'enkolera omu Cameroon omu Nigeria video kitegeeza erinnya lyange lyagenda viral Ndiba lyambuse njagala tutule Sheikh Manala erinnya lino erinnya lya Sheikh Manala okuba nti okuba alyambuka ng'ogyeko video ya siri kusuula video kyendala ze walabikiramu nembaako video yali ya sumbusa nekola bulungi jjukira ebiseera ebyo baali bamanyi nnyo gye mwalimu ne Stikman mu Sudaani baali bamanyi nnyo stamina nga atandise okuva ku mulamwa Kenzo kwe kumputa kubanze ne Kenzo twalabagana ndowooza 2.7 eyo mu studio baali bagiyita Little Penny ewa Jimmy Mugema yabeeranga awo Mengo Kenzo n'abeeranga mukwano gwange kati ye bwajjukirayo omuntu asobola omusanyusa kwe kutuma abantu ne bajja ne bampubira essimu ne tugenda ne tukola vidiyo eyo era neerabika bulungi eya Sumbusa kyali ey'amaanyi ya Maria Rosa ya Kenzo nayo nakola Zigido n'abeera w'amaanyi vidiyo ezinga nyingi zenkoze za muganda wange Kenzo kuba ye munnange ddala mu bantu bonna bensisinkanye bambi abadde nnyo wankizo eri obulamu bwange naye vidiyo zensinza okukola zibadde zize era zezisinza okumpa n'omukisa abantu okuntegeera ddala so Kenzo Zigido eno gye tulabiramu amagulu nga galiŋŋaŋŋa amagulu ago wagakola otya just munaye ndabiraawo nga nange ekiguddemu ekiwuka ekyeddalu n'enkyankalanya ebyuma kuba tulengera amagulu wagaleeguula omuntu n'agamba baba omusajja ono ayinamu amagumbo batayina naye golowooza ekintu ekyo singa nakikola bifo mu kyaki singa sindiruddawo kubanga kyaki teri kisinga kyakikwaniriza bitone birungi tuula ku jjinja bwe nti nenzijukira ebiseera bye nabeererangako mu kyaki n'omukisa gwe nalina eri kyaki mu luyimba lwa Wilson Bugembe luli olugamba mu kifo kiri gye nalabira Katonda mu kifo kiri gye nalabira eggulu erika erinyimba olwo ne lujja mu mutima gwange ne mmanya nina kuddayo wa mu kyaki nali navaayo nga saatudde 2017 ne nfuna omugenyi yajja ewaka wange yali mukwano gwa mukyala wange yali asabira wano mu kyaki eno ennyini gye tuliko nakwaliro naye ne tugatta emboozi n'atandika okunyumiza ogundi naye ndaba nga byaŋŋamba byonna mbimanyi kuba naliko mu kyaki naye nga nze nayitwako okudda emabega okunona omukisa gwange ne mmalirira ne ŋŋamba kanzire mu kyaki ne ŋŋenda nayatulira wa musumba Robert Kayanja ku Miracle Center ne mmalayo eyo ne omwaka nga gumu n'ekitundu nenzija eno kyaki mukyala wange mwe yali asabira nange nensalawo namala ogattibwa ne mukyala wange nensalawo ne ntuula mu kyaki eno okubeera omuweereza Mukama nampa omukisa ne bampa obukulu okubanga nze nkulira MDD mu kyaki eno era nensalawo obulamu bwange bwonna siriddamu kuyimba luyimba lwansi era ennyimba zange zembadde nazo ez'ensi nagamba sirizikola vidiyo bwe ziba zanyumira abantu basobola genda nga zijjayo naali zijjayo amazima kuba waliwo ezaali ziwemula naye nga sisobola kufuna mukisa genda zijja makompyuta g'abantu simanyi bwe nazinoonya nkwaniriza nnyo ssebo ne nyabo agyekumireko ali ku mukutu guno ogw'enkola vidiyo yes njagala okujjukiza bampita iMac iCode processor Rupi okuva wali ku kyebayise Star TV ne Metro FM mbaawo ku Star TV lwa mukanga tukyaza abatutumufu yes n'abayimbi ab'enjawulo naddala mu industry eno entertainment at large ne politics koonayo oba field eri ya bamanyi politics ne music tokyasobola byawula obola okuba nti abayimbi beetanidde nnyo ensika ya politics kwossa n'abannabitone ab'enjawulo okuba nti bayingira parliament ey'enjawulo so ne mu mbeera eno ne ku kyenda kalonze munana Metro FM mbaawo nga nkubala ennyimba esinza okwokya yes mu mbeera eno yes nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno konna kadako subscribe nga tongera okuba nga tukivuga so nga bulijjo tuvumbula ebintu ebyakabi ebintu eby'enjawulo ne tuba nga tukikwasaganya so mu mbeera eno njagala okujjukiza abantu tutambula nabo mu mbeera eno tutambula ne Sheikh Yusuf Zaidi asangibwa emutundwe omusajja omusomeddwa mulambulukufu ate nga yakyakwatidde banne bendera okuba nti asomeddwa naddala wano e Kampala mu East Africa at large n'obubeera bunaayira muweza buwuliza ka message ku noti 827 49 49
22 ne namba ya Airtel kwera ku screen ngabo ozirengera mube nga mukwatagana kusomereddwa akwambula ebizo ebyenjawulo n'ebintu ebikuluko ebikwetolodde onoonyamire n'ebintu ebisigadde then njagala n'okujjukiza omukyala amanyikidwa nga Brenda Beauty World ku bintu ebyensusu n'okuba nti wali weeyerusa ebizigo byakookya n'ebisigadde Brenda Beauty World ye omukyala kyokuddamu kyo omukyala omwami ebigere byakookya ebintu ebyenjawulo ku byensusu noonya omukyala oyo amanyikidwa nga Brenda Beauty World awo ku Mabirizi Complex yes munoonyeeko n'ejjinja ina branch ez'enjawulo so munoonyeeko so mu mbeera eno olunaku lwaliro special episode etya nina muganda wange anegaseko ku scene oba olunaku lwe gwenyinda okuba nga nkyaza abadde mu system ene entertainment byonna bikoze choreography nze atadde amazina alese omukulu ogw'enjawulo neera ali eyo ananyumirwa emboozi ye negataako kubanga anyaniriza muganda wange amanyikidwa nga Sheikh Manala yes omulabi waffe w'omukola video mukutu guno njagala omubuuzeeko tutandikirawo Basebo ne banyabo mbabuuzaako amanya gange bampita Semakula Robert Muwanguzi. Yesebo. Semakula Robert Muwanguzi. Yesebo. Omanyi amanya gakyukamuuko. Yesebo. Naye era ekirungi gano agamanala sigere gali agange. Yesebo. Erinnya lyaliwo lw'ekiseera n'embeera y'ekivubuka ng'etuwagawaga ne kati emyaka gye tuli mututusa okukula. Ekisinga byonna Mukama kwe kuba nti atula mitima gyaffe ye n'atululungamya okusinziira ku ki ekkuba ettuufu lye tulina okukwata. Sheikh Manala erinnya lino lijja litya Sheikh Manala? Linnya Sheikh Manala byaddala nalijja ku Radio Simba. Ndowooza 2022 awo wabeerangawo bwe baamalanga engule ku makya wabeerangawo ekikofiira ky'ababinsanga wano omwami oyo Ssenkubuge Siasa yatandika erinnya lya Manala. Nali bamubuuza amannya ge n'ayogera n'aga kitaawe nga gonna galifane bwe gatyo. Kaakati nze ngenda otandika bino ebya karaoke nga ntandise okugira ne nzijukira amannya ago nali etuuma 2 erinnya eryo ne litandika mpola mpola olwo amagezi ne gampa okuddayo manyi nze nakulira ku nnyanja ng'oyagala okumanya obuseegu obusinga obungi ogenda ku nnyanja wano Kampala bumooza abantu beetunda bakola ki n'ebitundu by'ennyanja ate byo bifu nnyo kati gye nakulira eyo kati nenzijjayo story zonna ze nali mpulira nga nze nengatta story bwe buntu obwo bwe baawuliranga Manalazi into obuntu bwali butaano obwo nno bwantuuma bwanfuula amanyi sitaani ani ekintu kyabba ku bantu agenda n'amanya nti ono agenda kwaka mu kkala ye eya white ey'ekitangaala ye n'ayagala amukyusize n'ayakira ku black ne black oyo tasobola kubaako wakutwala oba oyakidde ku black era kibeera kiseera kitono sitaani n'akugjayo ye mwennyini yakwejjirayo. So erinnya Manala livaawo livaawo n'entandika odyeyita kati jjukira waalingawo show ya Radio Simba yabeeranga e Nakivubo Amonti we yatandika bino ebintu lidinika jana ekigunda ky'omwaka lidinika jana umu kati ebintu ebyo twabikulaminga abaali batandika abaana batandika karaoke ebiseera ebyo kati nga nina mukwano gwange bamuyitanga Tadi omulala bamuyita Travers mukisa mulungi ye Travers kati mulokole kati nga Tadias yabyogera nze Sheikh Manala vunula era Tadias nali namutuumanga binegende namutuumanga amazira Travers nga namutuuma binegende naye nga amannya ago gonna nagajja kuki ku Radio Simba binegende motoka bwetu betugundi yenga Ssenkubuge bwe yabiyitanga nange bwe nabigiramba no nemba batize era so yaffe yabeeranga enyuma nga nnyo nga tuli basatu era ebiseera ebyo ne bituuka Mukama yali yampa omukisa sitaani yagala agulinnyemu kubanga buli wamu twagendanga nga bagamba Bamanala bazze twalina group bagitanga Super Royals naye nga buli kitundu we twakoleranga bagamba Bamanala ekitegeeza nali wankizo awo ebiseera ebyo wendabikirira mu kavidiyo kwa Red Mariam ke bayita siri kusuula nga nzina Kalipso ebiseera ebyo Kalipso n'akwata nga buli wempita bampita Tine naye nga muli bino nakati bakyampita Maria Rosa neneebuuza omuntu amanya amanya gange ompita otya Maria Rosa ebintu ebimu biba bituluma naye nga bafaanizi baffe ate bo bye baagala okugira kati nga ekintu ekyo kimpisa bubi naye ogenda okimanyira n'omanya ze entalo ze nawakula nali nsula mu nnyumba ya birawuli n'entankuluta lw'amayinja kati ekyo kyoba olina okugenda nakyo naye Mukama eyo gyatujja paka wano ate olwaleero erinnya Manala litambudde nnyo liri worldwide by the way kubanga nze nina mikwano gyange
bampereza message mu nsi ez'ebweru nkoze emirimu egiri international kuba bwe mankolera America video nenkolera Puerto Rico video nenkolera mu Cameroon mu Nigeria video kitegeze erinnya lyange lyagenda viral. Ndiba lyambuse njagala tutule Sheikh Manala erinnya lino erinnya lya Sheikh Manala okuba nti okuba alyambuka ng'ogyeko video ya siri kusuula video kyendala ze walabikiramu video waliwo ezitamanyibwa nnyo tutunulira abantu ze baategeera ne zikuba ne ziblowing up nembaako video yali ya Sumbusa Sumbusa nekola bulungi jjukira ebiseera ebyo baali bamanyi nnyo eno gye mwalimu ne Stikman mu Sudaani baali bamanyi nnyo stamina nga atandise okuva ku mulamwa Kenzo kwe kumputa kubanze ne Kenzo twalabagana ndowooza 2 eyo mu studio baali bagiyita Little Penny ewa Jimmy Mugema yabeeranga awo Mengo Kenzo n'abeeranga mukwano gwange kati ye bwajjukirayo omuntu asobola omusanyusa kwe kutuma abantu ne bajja ne bampubira essimu ne tugenda tukola video eyo era neerabika bulungi eya Sumbusa. Video ki endala gye wakola? Video nyingi naye kati ebadde ekyali ey'amaanyi ya Rosa ya Kenzo nayo nakola Zigido n'abeera w'amaanyi video ezinga nyingi zenkoze za muganda wange Kenzo kuba ye munnange ddala mu bantu bonna bensisinkanye bambi abadde nnyo wankizo eri obulamu bwange naye video zensinza okukola zibadde zize era zezisinza okumpa n'omukisa abantu okuntegeera ddala so Kenzo Zigido eno gye tulabiramu amagulu nga galiŋŋaŋŋa amagulu ago wagakola otya? Just munaye ndabiraawo nga nange kiguddemu ekiwuka ekyeddalu n'enkyankalanya ebyuma kuba tulengera amagulu wagaleeguula omuntu n'agamba baba omusajja ono ayinamu amagumbo batayina naye golowooza ekintu ekyo singa nakikola bifo mu kyaki singa ndiruddawo kubanga kyaki teri kisinga kyakikwaniriza bitone birungi gana amabaala gatulimba kyaki baaniriza ebitone ebirungi olw'ensonga kino era nkibuusa mikwano gyange abavubuka abalyengo butuuka mu kyaki n'okola ekintu ekituufu Mukama akikuweeramu omukisa ate abakyagala babeera bangi kuba abantu b'omu kyaki bo bamanyi kwewombeeka bwewombeesi abamu tebamanyi nakukozesa bitone byabwe kati singa amagulu ago nali namanya bifo kubanza okutandika okwetuma Manala ate naveera mu kyaki okukola buli obuntu obwamanyika ennyo nga mmanyi kuba nalina embala z'okuyimba nga manyi bwe naayimba njayimbira mannya gange sagala na ku kyaki bumanyike neera butandika okunoonya akawogo ne ngamba wa erinnya kalikole kakyambukirawo size n'omwenge sitandise nga okunywa nga nanywa mwenge bannange nanywa ng'omwenge nze nga simanyi na mwenge gwe nalinywa bungi bwagwo kuba nanywanga ezo zi Uganda wala gye nnamba ne njikuba wali ate ne noonyayo bukirabu n'ekisa kya Mukama tewewunye nagenda okulokoka nga mwenge nagutta nga wagwesonyiwa nga nagwesonyiwa so tutunulire Sheikh Manala okuba ebintu bino byonna byokoze mu industry n'okuba nti erinnya liblowings up erinnya lyayambuka lwa industry lwa bintu byansi nga sinayingira bintu bya kuba nti olabika nga olokose kirungi kye wafuna mu bintu byensi sirina era senyumiriza mu bintu byansi tolina kintu kye wafuna mu music ono at first nasooka nenfuna erinnya naye terimpeesa kitiibwa nze nali manyi nti nja kubeera mulungi nnyo nsobole okukola n'emikolo naye kwe teebereza ebiseera biri ebyemabega ng'oli bw'abeera n'omukolo ne bamugamba Sheikh Manala azannya bulungi bumukolo manyi kyeyayogeranga oyo awemule nnyo temutuleetera naye nga si kuba nze njogereddeko obwogereza emikolo njogereddeko emikolo nga ng'omwogezi nakakwogera emikolo gy'okukyala ebiri sawogereranga kwanjula n'egyokukyala emikolo egi nenjiteeka wali nzannyeeko ku mikolo nga bampise ng'omuzannyi egiwera naye abantu abasinga baali bayambala entiisa eri kankubuulire awo abantu beerabirira sitaani era buli kintu kyokola kiriko omutango gwakyo kubanga abantu baamala bo bennyininyini abampagiranga ye mwennyini Sheikh Manala obadde onnyonnyola nti gwe mu bintu byensi birabika nga bambi tekyakukolera nnyo tolina kyeweenyumirizaamu senyumiriza kubanga wendi wano olwaleero ndi muyimbi w'ennyimba eza gospel bayizawo ne bwe nali sinalokoka nayimbako ennyimba eza gospel kuba nava mu kyaki era embala ya Mukama kankubuli eri bwakugamba nti lokoka kati nga lupiira nkusabira olokoke kitiibwa kya Mukama neera kukkiriza ko kakaseera konna eyo ensigo teva mu mutima gwa muntu kubanga ag'amazima galwawo okwaka
naye amazima gasigala g'amaanyi nnyo. Amazima gasobola okuziyizibwa naye gamala ne gajja obulimba ne buvaawo. Bwe kityo bwe kibeera. Kakati eri ensigo n'ensigalamu yadde nga nanywa omwenge nakola bye nakola mu biseera ebyo naye ate nasigala nimu eri ensigo ey'obulokozi. Kama nanyamba nempasa mukyala wange ye namuwasa nkyalina mu kyaki kati maze emyaka 12 ne mukyala wange tulina abaana bana. Ni musajja muzadde ndi w'amaka ndi ntegeerekeka. Tutunulire calling y'okulokoka eno okuyitibwa kuno okufuna ddi? Kakati kino abantu abamu abamusinga gye batayagala kwogera. Ebintu by'ensi bino nga gye tuyita mulaga abiganye ndaba embeera ensobedde. Nalina mukwano gwange yajjanga n'atambulanga nange nga ayagala naye kuyimba n'aŋŋamba omanyi Manala nti ku bintu by'okola n'ekisa ky'olina tosobola kubeera bw'oti waliwo eyalina kye yakkola. Konze nandagirira eyo ekyotera waliyo empuku ne baganda be gye bagenda okufuna ssente era bagagga nnyo. Nakati mukwano gwange naye kati alina edduuka ddamba litunda bintu eyo mu tawuni. Naye nampa olunaku namugamba naye sinaawo sobola gendeyo. Naŋŋamba tujja malayo ennaku 3 mu mpuku eyo simanyi ewamugonza oba ebyo mubimanyi oba mwali mubiwulidde. Konze ne sisobola kuleka waka nga wali siriiwo ate tewali ssente. Naŋŋamba nja kukufunira akasente ke tulekawo ffe tugende tumale ennaku ezi bw'onoddamu okuba nga bw'oli ndimanya nti bwe walina okuba. Konze kale nga neeteekateeka ate agenda nga nfuna omukisa. Olunaku bwe lwakyo lwe twali twateekateeka lwali lwakuna. Essimu yange nasula ngiggyeko ng'ekyajenga nagizzaako ssaawa 3. Kumbe ye yakuba kuba yampereza gundi message obulaga nti yakubye. Ngendo gikubako eyiye ng'evuga naye nga teyitamu ng'evuga naye evuga takwata. Neŋŋamba kiki ssaawa ziweze 6 abateese okugenda ku 3 7 8 paka kawungeezi namala omwezi mulama nga bulengeza ku simu ye tekubwako teyitamu. Naye ng'embeera eyo ebiseera ebyo yansumbuwa nnyo. Waliwo we natuula ku jjinja bwe nti nenzijukira ebiseera bye nabeererangako mu kyaki n'omukisa gwe nalina eri kyaki. Mu luyimba lwa Wilson Bugembe luli olugamba mu kifo kiri gye nalabira Katonda, mu kifo kiri gye nalabira eggulu erika. Eriyimba olwo ne lujja mu mutima gwange ne mmanya nina kuddayo mu kyaki. Nali navaayo nga saatudde 2017 ne nfuna omugenyi yajja ewaka wange yali mukwano gwa mukyala wange yali asabira wano ku kyaki eno ennyini naye ne tugatta emboozi n'atandika okunyumiza ogundi naye ndaba nga byaŋŋamba byonna mbimanyi kuba naliko mu kyaki naye nga nze nayittwako okudda emabega okunona omukisa gwange. Ne mmalirira ne ŋŋamba kanzireyo mu kyaki ne ŋŋenda naye atulira wa musumba Robert Kayanja ku Miracle Center. Ne mmalayo eyo ne omwaka nga gumu n'ekitundu ne nzija eno kyaki mukyala wange mwe yali asabira nange ne nsalawo namala ogattibwa ne mukyala wange ne nsalawo ne ntuula mu kyaki eno okubeera omuweereza. Mukama nampa omukisa ne bampa obukulu bw'okuba nga nze nkulira MDD mu kyaki eno era ne nsalawo obulamu bwange bwonna siriddamu kuyimba luyimba lwansi. Era ennyimba zange ze mbadde nazo ez'ensi nagamba sirizikola vidiyo bwe ziba zanyumira abantu basobola genda nga nzijjayo naalizijjayo amazima kuba waliwo ezaali ziwemula naye nga sisobola kufuna mukisa genda zijja makompyuta g'abantu simanyi bwe naazinoonya. Ekyo nenkireka bulesi mandi awo ennaku ezo nempulira omu nga yazzeemu oluyimba naye ate eddulo yaddamu badde luyimbanga ne ku mikolo. Naye ate n'atajja yadde okunsaba permission nti oba muganda wange sandi lumumye. Naye ate ne we namuweereza message nfune ekigambo ekiri sole kyonna okuva gy'ali yakimpa bwe nakubirako mukama we maneja we yanvuma buvumi ku ssimu nensirika nenkimma amazzi. Oluyimba kati ye yalimbye oluyimba baluyita kkiriza yalwozeza mu luyimba lwange baluyita mwana munnange. Oyo ye mukulu gwe bayita Palaso muganda wa Joseph Chameleone. Kati nagenda okulowooza nti ate nsobola okugenda nwanagane n'abo nemanya famire yaabwe. Omusota tegusobola fuuka nkoko tekisoboka. Bo obulamu bwabwe bwonna babadde bantu bantalo. Nze siina gayingirira ntalo bwe zityo. Naye nga ne message nazimuweereza Palaso n'essimu nenjikuba n'agaana ogikwata. Ekiraga nti yali amanyi n'oluyimba nannyini lwo gwe yakola ki
luyajjako so oluyimba luno olukola ddi walukola ddi nalukola 2014 twalukolera mu studio yali eyo Nateete olaba ku shero eye Nateete ng'oyise ku poliisi Eddy nga tanakola studio ye waggulu eyo yewaali studio gye yakolerangamu Clear Touch ya Clear Touch bagitanga Clear Touch kati Eddy yakankolera mu bulamu bwange ennyimba zigenda kuwera 5 kubana kati ninayo oluyimba ewuwe olupya atanyambye buyambi ankoledde ennyimba ku bwereere sinadde ekikumi amazima kyenteeka eri Eddy mukama yampa buwi mu kisalu eri omwana oyo kaakati oluyimba olwo bwe yagira bwe yava mu Clear Touch lwali terunaggwa najja n'akola studio ye wano wano ku Siteera oluyimba olwo ne tulumaliriza 2015 era mbadde nga nduyimba mu mabaala ng'abantu balumanyi era Palasi okulwagala lwegomba yalutandikira ku dansa zaawe ekibuye kati we namala okuyimba kuba yali addayo bwe navaayo omu ku bavubuka be n'agamba mwana oyimbye oluyimba olulungi olaba ne Palasi alwagadde n'agamba omwana oyo ebiseera bye akamala okuddamu oluyimba ne olwa full figure n'agamba olaba nno egundi alwagadde neŋŋamba nga nina omukisa kakati kumbe bo mbeera zaabwe babeera n'amasimu mu mabaala nga balikodinga nnyimba z'abaana ekyo kimanyikiddwa bazze babikola ebyo kati neŋŋamba siinaga esumbwa bw'ate nombe Palaso nkole kino ekireka bwe kityo kuba nzi nina ennyimba empya eza gospel ziweereza Katonda gwe nakkiriza olwo lutambula lutya olwange mwana munnange mwana munnange ambulidde waleeyo mwana munnange atambula aligita atambula mwenya nesinga ey'ebiseera mwana nze ne bw'olaba nkaaba ne bw'olaba nsinda amaanyi gandi mwoyo mwana munnange ambulidde wa eyanjiyizanga kali oba kano nkali eyakeera bukezi gye yagenda teyaŋŋamba olwange nayimba message ngiteekera ku mukyala gwe nalina nambulako kati ye nayagala akifuule kkiriza mukwano batugatte kati ngwegamba ye ng'akyusa bukyusa kuteekawo kintu kigira naye ng'oluyimba lubadde bbanga ddene Okay. So mumbeera eno Palaso takwata masimu go message azaba taziddamu message zandaga tiki ate ya blue tikinga nezandaga tiki 2 era bwenzikebera bweziti kweziri naye mmanyi nti bw'okebera ekifaananyi kyange omanya omuntu yenna alina ekigendererwa era akimanya nzikiriza nti yakimanya nti ono yegundi n'essimu bw'oba togina mu ssimu yo bwegira amanya gange kwegali amanya bumanya nti ono yegundi wakuba naakagikyusa nnaku nga 2 nenteekako erinnya eryamuwanguzi okwagala okyusiza ddala profayiro yange ekyuke otuuke odde mu nsi endala entukuvu ove mu nsi eno eyaffe ebadde ekyalimu abantu abapapirizi abapambanyi abeeyita abapambanyi manyi Mukama agamba ate enkwe z'abagerengetanya na bululimi alusingisa omusango kakati eyo gye tubadde tugerengetanyiza ye Mukama tayagala bugerengetanya nze nsoma mu kyawandiikibwa kiri mu Isaaya awo nga mwe muva n'okumanya nti Katonda yali yagaana amadiini sigaana muntu alina ddiini bw'abanga asobola okutambuliramu obulungi kuba abafalisaayo n'abawandiisi n'abasolooza b'emisolo mu biseera ebyo Kristo bwe yagira waliwo ababuulizi b'enjiri nga babuulira enjiri ate ey'obwa Katonda ng'era bakkiriza nnyo ku bwa Katonda era Kristo baamulabanga azze okwonoona eddiini okitegeera so nga ye yajja kuleeta bulokozi naye mu kubatiza ate era Yokaana omubatiza n'aboogerako n'ababuuza mwani abalabudde abaana b'emisota okudduka obusungu bwa Katonda kubanga mwalimu mu bo abaalabanga amazima okitegeera kakati n'ekino bwe kiri amazima gasigala nga bwe nagambye gaba mazima lwakuba galwawo nnyo okuzuulibwa nti mazima gasobola okubikkibwa naye era emabega waago gabeerayo nga malungi so mu mbeera eno tushali ne Sheikh Manala aka muwanguzi Semakola Robert gemanya amatuufu gati naye tukomyewo tukyali ne muganda wange yes waali wano muganda wange abasinga mumanyi nga Sheikh Manala yet erinnya eryo siryevumu sirye kubanga yanyamba okundaga ensi
era ne kovu lyonna bwe liyise omanyaawo nti kovu lyakoze eki lyayise wano okujjako ekidala ekitera okuleka omukululo lutera kubeera ggongolo naye ewali enfuufu se watali nfuufu eggongolo terireka mukululo kati erinnya eryo omuntu yenna yeegomba okutereeza obulamu bwe alina kulabira ku nze kuba nze ndabye abaana bangi abeegomba okubaako kyendi abalala beegomba okubaako abaamanya okukola bye nakola naye nze awe mbaweera advice era olw'omuvubuka omu n'essimu ye njirina yampeerezanga message ng'ali mbalala ayagala kukola byenkola ne mugamba beera embalala okole bwoti ne bwoti ne bwoti ojja kufuuka ensonga osobola okufuuka ensonga n'oveeyo naye tokola bwoti na bwoti nemuwa amagezi era so omusi babiri bankubira nze okuneebuuzaako naye munaye mbaluŋŋamya okusinziira ku kyemmanyi kubanga bwe ssaawa eno sobola kukwasa muntu kkubo fu Sheikh Manala nkyakuyita li because abantu bebamanyi omuntu waafuna omukisa okuddamu okukola vidiyo y'ensi ogimubeereramu oba tokyazikola ojoberemu nga dansa nga choreographer ekituufu vidiyo nzikoze eziwera n'ennaku ezo nina omuvubuka gwe nakoledde vidiyo bamuyita 00 nantamegwa ne King Joe yabadde oluyimba lwabadde wama lwa 00 yokola King Joe lwabadde lulala kakati vidiyo ezo nzikola olw'ensonga amazima noonyayo akasente naye ekiseera ekijja kasita natandika okusumula vidiyo z'ennyimba zange eza comedy kuba nsaba mukama bwannyamba era gwe wenna asobola okunnyongerako jangu onnyambeko nteekateeka bwe tuva mu covid ono ne baggula kyaki bulungi nteekateeka konsati yange ya alubamu yange eruluyimba lwengenda okulonkinga baluyita wammanga eyo lwa gospel naye nga ku alubamu yaako ogenda kubeerako ennyimba endala 7 ngenda kukola alubamu ennyimba 8 nnyimba ezo zamaze oteekebwateekebwa era ninze bulinzi kiseera baproducer banjawulo naye kasita naamaliriza bwe nti okukita gwewensi toddamu kuntegeeza mbu ate njagala nkolereko bwe nti ne bweri so kino nenkyogera aba gospel omuntu yenna ayimba gospel bwajja gyeni nti njagala kunyambako mu luyimba lwange laba ekitiibwa kya Katonda oyo vidiyo nsobola nogikolera obwereere sijja kulimba kuba nze eno gyendi nnoonya kubeera muwanguzi Ssemakula Robert nga nva eri okubeera Sheikh Manala kakati awo ekyo kyekiriwo ekituufu vidiyo mbadde nkyazikola naye nga bwe neesetinga nina ewa Eddy nina oluyimba olupya baluyita Yesu ye Mukama nina oluyimba ewa bbawo olumu sina lutuma linnya olulala baluyita Weebale gundi yalunkoledde Aki olulala Felix ayinayo oluyimba Kulembeza Saala ewa Nekiso ye yakola wammanga eyo waliwo Raymond yakola bw'aba yafa nnyimba zonna nnungi era ziwadde abantu omukisa abawuliddeko ku nnyimba zange yadde ng'ate oba olumu mu kyaki eno tutera okuyimbayo demo obayo tetutya nti waliyo eno mu kyaki tetutyayo bapalaso kyanatwala akaddiremu awo so mu mbeera eno omuntu ayingidde church ayingidde okusinza kuno ayingidde enzikiriza ey'okuba nti alokose ayatudde tukusuubira okuba nti ebbanga lyomazeeyo sawa za leero olina kyofunye olina kyoyize mu byokuyiga oba mu byofunyeeyo byebiriwa ekigambo kikuyingidde ekiba kikuyingidde kigambo ki kyoyinza okuwa omuntu ekyawandikibwa kyonna kyolina kyomanyi kiyinza okugumya omuntu mu ddiini oba mu nzikiriza tusomeko mu Luka ndabe ekyawandiikibwa wano kiri mu Luka 4 tulete Bible watufune ya simu nina wano Bible ku simu tukyanguyeeko kuba Bible yadde ey'essimu eno abasumba baffe tebatuwa devisinga kugikozesa naye Luka wano ekigambo kino kiri 45 agamba omuntu omulungi ekirungi kijja mu tterekero ly'omutima gwe omuntu omulungi ekirungi kijja mu tterekero ly'omutima gwe n'omuntu omubi ekibi akijja mu tterekero ebbi kubanga ebyo bijjula mu mutima gwe akamwa kebyogera akamwa kebyogera kati ate bw'ogenda mu Zabbuli waliwo kitabo kya Zabbuli
essula esooka Mukama agamba aweereddwa omukisa oyo atatula mu kukuŋŋaana mu kuteesa kw'ababi yadde okutuula katebe k'abo abalina ebibi oba okuyimirira mu kkubo ly'abo ab'ensinga enkakanyavu era alina bw'annyonnyola n'agamba nga ye omuntu oyo omulungi amateeka ga Mukama nga ge gamusanyusa nga mwalowooleza emisana n'ekiro Isaaya emu n'agamba byonna byonna nga tumaze obikola Mukama atunenya nga bw'onenya omwana bw'oba osobola soma Isaaya essula esooka nga bw'onenya omwana wo ne Mukama olw'ekisa n'agamba mujje nno tuteese essula y'e15 ebibi byammwe ne bwe binaaba bigulumidde okukira bendera emyufu binaaba byerunga ebyoya by'endiga ne bwe binaaba biringa olugoye olumyufu anaabifuula ng'omuzira tulina ekisa Mukama kyatuwa tusonyiyibwa mu bibi byaffe byonna bye tuba tukoze kati nze ekyo bwe ngenze nsoma bayibuli eno bayizawe omuntu yenna alokose olina okusoma ennyo bayibuli ne bw'oba toli mulokole amazima mu bayibuli mwegali ebyaliwo luli nakati bikolebwa nze waliwo omukwano gwange twali tuli mu jokes naŋŋamba naye mugenda ne mugamba ti Kristo akomawo ne mulowooza anaddako nze Kristo ajja kudda naye adda okunona abo abeeteeseteese bayibuli etugamba nti alidde okunona ennyumba ekanisa okutali lufunyiro yadde ebbala naŋŋamba anaanona ki luli baamutwala na miggo na misumaali naye abaana bamaze okukola zibbaluti zibbomu enkambwe golooza yamuyita musirwa anaasobola okudda yalinga joko naye kintu ekyo kyansesa naye ngaekikulu mu kyo Katonda yena nnyini software yatonda abagezi abakola software era kyova olaba abasumba baffe batugaana okukugira bayibuli ku masimu naye ogenda okulaba bw'ogigoberera bw'oti ng'ekiri ku ssimu kirina emugundi lwaki batutaakiriza bayibuli ez'okusimu yabamu ogenda n'oteekako data oba oliawo ekifaananyi ekyobuseegu ne kijja eno oli ku bayibuli omwoyo tasobola kutuula naye singa weeyambisa obulungi n'ogoberera ennono z'omwoyo omutukuvu ogenda okulaba nga osobola osoma ate bayibuli akanyiriko ku ssimu kuba ne bayibuli kekaba naye ekisinga byonna bayibuli erina okubeera yeri ey'empapula yesinga obulungi so mu mbeera eno Sheikh Manala muganda wange nkyali naye wano muwanguzi yes erinnya lya transition eriri kati mu mbeera y'okuba nti akyusizza obulamu ensi eno waffe agenda avaayo mpolampola adde eri ewala naddala mu nzikiriza ey'enjawulo oba enzikiriza ya Mukama Katonda nzikiriza y'okwatula gy'agenda okuba nga ddamu katugenda kufuna mu kuganda wange gwatambudde naye omukulu w'abavubuka ye Simon omusajja oyo musajja mugisu ye Simon Wakabi naye bwe tutuuka mu Kristo tufuuka bitonde bijja era naye erinnya alikyusa kakati ye Simon for good so si Wakabi teri kweralingirira ku Katonda tugamba kulangirira binene si bitono bayibuli etugamba nti okufa oba obulamu biri wansi wa lulimi lwo kati n'omukisa guli wansi wa lulimi lwange bwe neeyatulako ekyo kye nnina okuba muganda wange Simon Mukama yebazibwe amina nnyo ssebo ndi wasanyu nnyo okulabako muganda wange oli ena ndi bulayi amahuwa gasira mulembe naabi munvuzeemu ati omusajja weeri abasajja abantu ababuuzeeko abannayuganda abakusoose okulaba olunaku lweno nga tuli ku New Life Deliverance Church yes mbabuuzako mwena abatulaba wona we musinzidde tulaba omukutu guno gwennyini n'owakabi rupi tusanyusa nnyo okubeerako mu kyaki wano yes mbalamusizzaako mwena muli mutya ffe tuli eno mu kanisa wetukwasaganyiza ebintu byonna ebyobuweereza n'emirimu gya Katonda. Okuyitibwa kuno wakufuna ddi? Okuyitibwa kuno nze nkuze ndi mwana nkulidde mu church, abazadde bange bona bali mu church, so mu kukula kuno ne tukula ne kitusoboza okubanga nga twalina okwagala okwa Katonda ngaffe nawankubadde naffe ensi ekuyitayitamu naye nga agobeera oli mu church omaliriza mu so wano ku New Life Deliverance Church okolangana mu New Life Deliverance Church olw'ekisa kya Mukama tutwala ekisa kya Mukama nza kulembera abavubuka ndi wansi wa mwami ebitiibwanga bingi ndi wansi wa mwami ono era bw'ayogera mugamba taata nteekako emikono n'ebigere okay so okuyitibwa kuno omuntu omuvubuka ali eyo nga tufuna transition gwandyagadde okuyita akyuse ekigambo kimu bibiri kikyuse obulamu bwe omugamba ki omuvubuka atulaba olunaku lwa leero?
nti amaanyi gaba mangi owira nga amaanyi gugaba mangi osobola okukola buli kimu muno nabavimba n'ovimba naye nga bayibuli bwetugamba mu mubuulizi 11 olunyiri lw'omwenda bw'osoma n'omubuulizi agamba kola buli kyokola ng'oli muvubuka naye kyonoteka mu birowoozo nti buli kyokola Mukama ali kipima ng'omaze obikola byonna Mukama ali mala olina okuba nga owaayo embalirira so tusobola okuvimba tusobola okukola biki tusobola okukola buli kimu osobola naye nga waliwo olunaku lwa Mukama oluja judgment day so abavubuka bona bakubiriza abatulaba nti mu bulamu bwe ng'omuvubuka kinyuma nnyo n'okola buli kimu naye buli kyokola Mukama alikireta ku measurement nange kisinga ddala obukulu kwe kwesiga Katonda kubanga buno bulamu rupi osobola okubala olisobola okumenya birthday yo nti ze banzala kati nze banzala kwa 23 December naye simanyi lunaku lwengenda kusegera muganda wange so kati olunaku lujja kutuuka nga Mukama akuyise kati wobeera mu keesi bw'omu olijja otegeera nti bino byenkola oba kino na kino bye binyimirira ng'omuntu. Okay, tukuyanziza olubaka obutukufu oba obubaka obutuufu obwengero okuliyo w'emyoyo n'okukyusa obulamu bw'omuntu. So mu mbeera nga tukusibula Sheikh Manala obubaka ky'okusemberera bannayuganda n'abatulaba ku mukutu ogw'enkola ya video. Kakati bannayuganda mbasaba bange n'abatulaba bannayuganda n'abawulira olulimi Obuganda bali ebunaayira mbasaba okunjagala n'okunsonyiwa bye nakola luli era siribiddamu nsuubiza ku lw'endagaano gye nakola ne Katonda wange siribiddamu wabula ngenda kugenda mu maaso n'okutereeza obulamu bwange n'omutima gwange okuyayanira Katonda nsaba era muddemu munjagale n'okunfolowinga kuba kati nja kubeera omu kubabuulirira mu famire yammwe kuba ndi musajja muzadde w'abaana 4 era nsaba mwagala ebintu byange era muno okuva waggulu neebaza musumba wange bamuyita Joseph Kabuye n'omusumba waffe w'abavubuka ye Martin Muyanja tulina abasumba ab'enjawulo bonna wano ku kyaki erina ministry ez'enjawulo ba administrator mu kanisa mwe tubalina buli kimu kitambula bulungi era neebaza ku lw'abasumba baffe abo musumba Sekantu musumba Kafuuma bonna mbeebaza ku lwa Kristo Yesu batukoze omulimu omulungi okutuyamba otubuulirira n'okutuluŋŋamya mu Katonda batukwasize ekkubo eddungi. Tukuyanziza nnyo. Yes, abadde muganda wange muwanguzi abasinga mumanyanga Sheikh Manala. Naye obulamu bukyuse mu nsi eno buli otakyuka kitegeeza waliwo ekikyamula. Olaba n'omwana omuto akula n'ayavula ate n'abanga. Kitegeeza toyiga. Kitegeeza batokyuka. Oba tokyuka kitegeeza toyiga. So mu mbeera eno kitegeeza funamu kyoyize mu interview eno. Sheikh Manala ayinza okuba oba muwanguzi ayinza okuba ayitasobola ku citinga verse yonna mu Bible. N'olunaku lwaliro ati citinga n'abanga akuwa n'amakulu n'obubaka obukimu. Kitegeeza mbulamu yiga nti ensi ekyuka wali ng'okyali bazadde bwe si bw'oli bazadde basobola okuva mulamu mwensi naye gwasigadde kikyogenda okukungula mu nsi eno. So mu mbeera eno njagala okwebaza okuba nga obadde mulabe muno kona kati ako subscribinga tujja kweyongera okujja nga tunoonya ku Sheikh Manala ono oba muwanguzi ng'abuulira enjiri mu tujja kweyongera kabasumulule kabasumulula amachachi n'amadini n'ebisigadde amabaala abamabaala mubeereyo naye kabasumulula amachachi twongere okuba nga tujja tulabe obuweereza bwe mu chachi butambula butya eddiini agibuulidde atya. So mu mbeera eno kona kadda ku subscribing bampita iMac iCode processor rupia okuva ku Start TV lunaku lwola 6 ssaawa ziba 5 paka gye tukowere ne Sunday lunaku luba Sunday nga mbala ennyimba esinza okwokya mu kibuga Kampala ku 9.8 Metro FM. So mwebala kuba nga mukona kadda ku subscribing ne ba sponsor baffe mwenna abatugoberera Sheikh Yusuf Zaidi okuva awo mutundwe opposite Kampala University mumunoonyekaawo namba zekwezeza WhatsApp n'omukyala Brenda Bitowali ku lw'ensusu n'okufaana n'obulungi abeeyerusa n'ebintu ebyenjawulo ajja kutereeza olususu ne muganda wange Raja Prince of Abe promoter Abe kubanga kamera awo kwali munoonyeko abayimbi bagala okukyala mu show zaffe ez'enjawulo n'okuba nti twongera okututumula ebitondo byaffe nga tuyitamu RP Music Promotion. So tubaagala mubale kuba nga mbadde nabe. Thank you so much. We sign out.